Ndi ne kansala Luyombya Charles Kambubiri ku lunaku olwaleero nga bwe tutambudde. Mwami Luyombya, sooka obabuuze. Bassebo ne bannyabo abantu bannyendo Mukungwe okusookera ddala abantu b'e Samaliya ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Nsanyuse okubalaba era ndi musanyufu nnyo okulaba nti olunaku lwaleero ate njogerako gye muli. Olunaku olwaleero lwakulayira olwogerako ki era kitegeeza ki eri kansala yenna? Olunaku olwaleero nkakasa nti lunaku lwa byafaayo mu bulamu bwange ne mu nnyendo Mukungwe ne Samaliya abantu bayo bengenda okukiikirira. Ndi musanyufu nnyo kubanga nkakasa nti bafunye omuntu omutuufu gwe baalinda edda. Era nkakasa nti mugenda kuwulira nti tumaze okulayira ate era tugenda kukola ebyo bye mwatutuma okulaba nti tutereeza ekitundu kyaffe. Oluzungu abantu balwogedde abalala lugaanyi. Kino kiteeka ku kira tusuubire nti omuntu anaasobola okutuweereza obulungi nga n'Olungereza lugaanye. Nkakasa nti abakaluubiriddwa mu Lungereza tujja kwongera okubawabula n'okulaba nti tusobola okutereezaamu kubanga ffenna tuli bantu tusobola okukola ensobi naye ate bw'okola ensobi osobola okutereeza. Tukakasa nti tugenda bakwatako bulungi tulabe nti nabo batukagana n'omutindo era tujja bawabula nabo batuwabule. So nkakasa nti tugenda kukola ku nsonga z'abantu. Waliwo ensonga meeyo omummuze gy'ayogeddeko ey'ettaka ery'ekitawuluzi eky'ematanga. Ensonga eyo y'ezimu ku nsonga ze tugenda okusimbako ennyo essira kubanga erudde ng'ekyayimbye abantu endubaale. So mbakakasa ensonga eyo tugenda gikwata kannabwala tulabe nga ate abantu baffe bafuna obwenkanya. Akagamba akasembayo eri bannasamaliya. Bannasamaliya njagala kubeebaza. Bannasamaliya mbeebaza olw'okunteekamu obwesige ate ne banoona nga kansala waabwe. Bassebo ne bannyabo mbakakasa nti sigenda kubatiirira, ngenda kubeebuuzaako nze muntu akolaganika naye ate omuwulize. Mbakakasa nti mu bukulembeze buno emyaka 5 sigenda kubasala, ngenda kubaweereza nga bwe mubadde musuubira.